Tuli ku mukutu gwaffe ogwadda Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwebalegenda maaso n'okubula nti mutugoberera. Tuli ku TikTok nga kwotadde YouTube. Kale gonna ali eyo ng'oyagala emboozi eno obulungi obaze tugenda maaso n'okuwa osobola okugenda ku YouTube. Kale noonya Standard News UG je jugenda maaso n'okubira nti tubawa ate ku TikTok nayo je tuli Standard News UG. Kale gwali eyo mwebale kubeera nga mutugoberera. Twebaza abantu mwenna buli kye tuteekayo ne mugera maaso n'okubira nti mukiraba. Ekyo nno kituzaamu amaanyi era ntugamba tuyina ddala okubeera nti tubawa ebintu bino. Kate nno olwaleero ndi n'omutunulizi w'ensonga mu luzungu bakiyita batya ajja kuti kinyonnyola nenga mutunulizi w'ensonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga. Ono nno si mulala ye agenda kubeera nti atweyanjulira. Tuli ku nsonga z'omugenzi omuyimbi naye nga tetunnaba kugenda eyo. Kasooke atweyanjulire tumumanye yaani azze olunaku olwaleero. Mbadde simuleetangako oyisa ngambye naye neetaaga okumunoonya alina ensonga zagenda maaso n'okubeera nti azoogerako. Mukulu sawa weyanjulire abakulaba. Abatulaba mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kugoberera Standard News. Mbeera ko ngamba laba omani abasinga bamanyi abamu bamanyidde mu biti byanjawulo abamu bamanyi nga VJ abalala bamanyi nga director wa cinema byonna mbikolako gwe VJ memo naye nkuba nnyo eza live because nze ekintu kyange kiba kya proof njagala nnyo copywriting nga njetambuliza nga ya mukama ate ntandika okukayana n'abantu ate kati sente zange lwompise lwe tukola neonsasula buli kimu ne kiggwa. Kati then ekyokulala ndi researcher ekyo kyo bakimanyi nkoze research ku bintu bingi nnyo omuntu ayinza otunula naga naye ngalinga genda ko mu universities onoonye gwe bayita mwebaza memory bajja mu kunnyonnyola nkoze research ku bintu bingi nnyo era n'embivumbula gyebiri n'obutabo mbutaddeyo mu libraries ku YouTube kwate nako mbaddeko era ndoza mukama wange kwe kumukujja osinzidde okulabika nga ogamba omuntu ono ebintu byayogera ne byategeeza byamulamwa because nze ng'omuntu ndi analyst era still ngera bw'okyogedde analyst mutunulizi wa nsonga era n'agirambulira oyo abatagitegedde buki bulungi nnyo tuzinoonyerezaako ne tuzuula ddala amazima ag'omunda nga bwe gayina okuba. Obulamu bwange bwonna obusinga mbumaze nkola research ku bintu ebyenjawulo kyenyinza okugamba. Ogeddeko nti oli director wa firimu zikyezo bina Uganda biyindi action oba kakati lwakuba waneeno filmu zaffe twazikazaako ekigambo ekyebina Uganda sigaana yo ebeera kiba kina Uganda era ng'ekinigeria nze ntunulira firimu zonna let me say nti mu bugazi bwakyo waliwo waneeno abantu bakola kye bayita drama waabwe mune mukiyita firimu era nakinyonnyolakokko emabega naye firimu zineno zirimu ebika ne market kijoyagala okukola ki okutagetinga era nja kunnyonnyolako kye bayita firimu waneeno mweziri mu Uganda nga tosobola nakulowooza nti nno si z'abaana bawano ngoloza z'Abamerika ngoloza z'Abamerika naye ffe tuyina olw'ensonga nti akatale kaffe kanafu akatale kaffe oba ngambe abantu baffe bano Uganda twatuse ku levezanya firimu nga Abamerika je ziri nnyingi nnyo lwakuba tebazibawa kati ffe waneeno ze tusobola okwafoodinga kati kankuye example emu omwana akutte millions 10 azitadde mu firimu olowooza wane Uganda ani agenda ozimu azijjemu kituufu ontegeera kati asobola giguza naye ate omuzungu ne wagitwalayo oba ne wagisubmitinga mu wawazibwe omuzungu neegwa
yagamba a continue naye nga ka continue kapake akabasa kaleeteddeko kakubisaamu ze wakola ng'ogira agagenda mu maaso amotivatinga naye waneeno ffe tumanyi kimu era babeerako kusunga busunzi wabula ne batamanya nti Uganda ku bintu bye twetaaga okukola firimu tulinako ku 10 tulabika tulinako 2% naye abaana bafubye okulaba nga babaako kye bakola kye babateera ku mmeeza so they need to appreciate that bayambeko okusitula ate era guno mulanga eri Munnayuganda wenna gwe wekka asobola ositula enfuna y'eggwanga mu kuyita mu bitone ebitone bineeno biyambyeko kati wetunulira ensi nga Bungereza mukama wange Bungereza teyina kintu kyesuubuza nsi wabula talent gyetuguza mupiira ontegedde kyenkugamba kati ne Uganda wano Uganda tuyina ebitone yensi jojjo sanga nga buli muntu muyimbi wana ebitone biringa bye batuulira okategedde kati okulaga nti nno ffe tuyina ebitone teriyo omuntu gw'osobola gamba nti osobola ozannya firimu n'atasobola zannya just twetaaga abamu kwekubako bukubi nfufu Katonda ayina engeri gye yatukola ebitone byaffe tuyina wano teri atayimba gwetandikira ku Museveni yayimba dda Museveni ayina nnyimba kati olaba president yabakuba yiti waneeno nababuuza nobabuuza you want another yayitayogera bwogezi kati kankuweeyo ekigambo kimu mu America waliwo abantu abakyasinze ssente ninga boogera bayimbanga Museveni bakuba rap ba Jay-Z go ngera we yagira naye naga mpenkoni neba ontegedde kyekyo kyendi mu kugamba nti wano tuyina ebitone naye abantu abasoko kitegeera nti nno mu Africa wano tusobola ofuuka ekyenjawulo nga tuyita mu bitone byaffe ye Nigeria era woogenda mu nsi nga Nigeria omuyimbi omuto upcoming bamuwe studio ne bamukolera ne video tuuse n'omutindo nga ne wogireeta wanino mu Uganda kati mu luyimba lumu asobola okufuukirawo omuntu ow'amaanyi najja wano e Uganda n'akuba lugogo okusinga omuyimbi yenna ow'amaanyi owawana nenga sigamba nti ffe tetulina bitone nedda tubiyina but support yaffe eri nga ffe ensi nga ffe Uganda nga sigenda kwogera nti oba gavumenti kubanga kino kitandikira ku muntu wa wansi gavumenti ye muntu era kuva wa wansi era akikuba agula firimu y'omuzungu eno n'agireka otegedde ontegedde kyenkugamba nenge eri mu lulimirwe erimu message eyiye yennyini ekintu kiri authentic naye n'akikubirawo nga tannaba kugira lwaki agamba nti ekintu kino kya mutindo mufu kubanga ono atetenkanyiza ne kayina tannafuna support naye ate singa afuna support ye oba oli awo nakulabako ng'ogenjizeeko mu movies ezo ozimanyi engeri gye zikola ki gye zimenyera ddala ziyinza n'okujja naye n'okiteekayo oba n'ogiteekayo waggulu n'osanga omuntu ng'adimotivate nga tawadde ssente wabula olina ekintu ky'ofuba ositula bitono oluusi by'abaana bato ontegedde kyendi mu kugamba naye nga be bandibaddewo kubanga be basooka okusitula ekintu kino ne balabika nga bakiteekako we bakiteese kati abaana baatuuka ekiseera nga tebasobola zibawa waneeno kubanga tasobola ataddemu miliyoni 10 ogenda muwa nusu 10 gwe lw'oyagala nga gy'owa ey'omuzungu kyokka ate ey'omuzungu ye already yakoze dda ssente era bagamba nti yateekamu bwezite zaggwayo dda enaali mu royalties talina kye yeetaaga eno ono oba nfuna kyenkugamba kati nenkuddirayo kyovala be yagenda juwa eri omuzungu ye wanene aleme jikuwa kubanga gwe tolaze support toyina kyogya kati n'ekirala kanzireko ne ku TV zaffe zino ezawana ezaffe zennyini okimanyi TV ezo teriyo kazannyo ka muzungu oba ka mu Filipayini ke balaga nga kabwerere nga tebasasudde mu Filipayini kituufu wali n'olutalo olwaliwo ku TV ezimu nga lwaki olaga akazannyo kaffe balooya basinzira kyokka abantu tebakimani nno balooya basinzirira weeri ne babasindikira ebbaluwa temusobola kalagako ku eya nga temusasudde ne waneeno gwegayirira gwasasula bakulage eno nsi ki nenya bantu nnyo bawaggulu naffe tusooke twekube mu ttooki kyenkuganya nti nze ndi analyst tutunuulira ensonga mu butuufu bwayo era abasinga bajja yomba bagambe akaana kalikogera ebintu ninga ate ge mazima gw'ogamba otya nti Munnayuganda muno tosobola namuwaayo just ezinaamuyambako okuddamu seti balya
kyekyo kyenkugambye nti singa balira ddala sikulya balira ddala ontegedde gwe kati okiwulira seti balya seti batambula transport ebyuma bipangisibwa ebyuma bifa ate kati abantu kyebatamanyi kamera eyo buli yemu bagipangisa kintu kyayo gyosanga nga lenzi oyina gipangisa lwayo kamera oyina gipangisa lwayo memory card oyina gipangisa lwayo buli kiwunga kyayo okora otya amandaga onfuna oba kyenkugamba yanango oyina limu ng'olina ofuna locations kakyendi mugamba kyekiriwa Uganda kyetannabategera nti esobola ofunira ddala mu talenti mbuuza lwaki abantu abasinga tebalina mirimu kati firimu okimanyi esobola okwemployinga abantu 100 n'omusobyo batono naabo okusinza ku mbeera eriwo kati essaawa zino naye bo bennyini tebaagala gisupportinga etandike kuyimuka kuviira ddala ku wansi paka waggulu ate ekintu kyosiga mu baana mu migi gy'emito kyekikuliramu era abaana baffe bano bagenda kula nga balowooza tetuyina waaka era kyovula abantu abasobodde okuba nga bakola firimu ezituukaganye n'omutindo ffe tulina firimu ne ku Netflix naye osobola ogibuuza abantu awo nga tebagimanyi naye nga Netflix eyina ekika kya kamera kyetwala ate nga kyabbeeyo kipangisa olunaku ku sente kyendi mu kugamba ti sente weeziri n'emirimu weegiri egisobola ofacilitatinga abantu nkuwayo example emu director aba afuna sente nga director afuna sente nga azifuna atya director anti kati firimu ebeera bweti producer ye nga ye yaba avunaanyizibwa ku firimu eyo kati producer oyo agenda n'afuna ba executive producers kati ba executive producers abo nga wobalaba omukomu be bateekamu ssente abafuna ne bateekamu ssente era wolaba ku firimu nga kuliko akagambo title executive producer manya abo bateekamu ssente kati bwe bateekamu ssente ne mugenda kati producer kyasooka okukola afuna omuwandiisi w'olugero onfuna njagala nkulaga emirimu omuwandiisi w'olugero ekitone nnyo omuwandiisi w'olugero wali ab'obukadde 3 naye kanjogere ku bange bemmanyi ab'obukadde 4 ontegedde kyendi mu kugamba olugero lwa bukadde 4 ngenda kubulira lwaki balugula obukadde 4 kubanga ne woolifa bazzukulu bo bagenda lya ku eyo firimu kyekiri buli wamu ne woolifa bazzukulu bange kati kankugambe bwenti waliwo libraries babadde bakiyunganya aba UFM yoloza banonaki nakati bazikinganya oloza banonaki banona tebali mu kunona nti copyright ntobachi ekyo kyaggwadda producer baba bamusasula dda sente ze naye firimu esigaza kye bayita royalties buli lwemu gikozesa eyina okusasulwa nze gyendi ewaka eyagizannyamu fesi yange nga mweri eyina okusigala ng'empa sente ojja kuntegeera mpola mpola otegeera abantu we bandifudde obugagga singa bategeera kye bayita ekitone wane waffe kisoboka wane waffe teri kitasoboka omusajja yakeera ku makya n'atugamba mbabuulire ffe nga tetulowooza nti tulikala ku kkubo mwenna enkya sisangawo omuntu ku ssaawa emu waddamu balaba tewali wano bitasoboka naye nga bagambye ati kyendi mu kugamba yakeera ku makya n'atugamba eya time ono w'okusiimuula tuyina omujjawo enkya taliiwo naye nga twali tugamba nekatata b'omukyalo bagenda kukola batya bino n'ebintu byamubere kinasoboka kitya tekisoboka tasobola vaawo twakeera ku makya nga tokyasobola sikuloolinga kantu ako kati teri kitasoboka kubanga osobola oyimirira ku magulu go ogambe nti buli TV wano mu Uganda inozanya ekina Uganda era abaana ebaweeyo ssente kubanga bibakolera abaana batuula wansi ne balaba firimu ezo ne bateekamu obulango bwabwe ne buyitamu abantu ne bakuba amasimu nga bakubira obulango bwawadde TV sente onfuna naye nga ate abantu kwe batuula obbulabira obulango obwo n'ekibasikiriza okulaba firimu eyo omwana atagenda asobola kuddayo shootinga nkya anti ate ye yakusasudde era okugiraga eyagikoza ye yazzeemu n'akusasula okugiraga ate era ye yakutte sente yalina okukwata sente apangisa ebyuma ebipya ataddemu onfuna anoonya abazannyi twakolako firimu eyitibwa Kitala kankuweyo example otegeere kye bayita sente mu firimu mbadde nkyakunnyonnyola wali eri wayita script writer
script writer yoyo mwandisi w'olugero biki ne script abantu gye banazanya oyo naye afuna akasente ke script writer wavaako oyo olugero we balumugulako balutwalira director anasobola odusiga mu bazanyi baluzanye baluluwa obulamu ezo nazo sente director naafuna akake abazanyi ne balyoka bafuna omutitimbe anti script erimu abantu 100 aba makeup abana abakuba makeup ne bafuna ki abana akwata ebifaananyi abo nabo ne bajja ompulira kyendi mu kugamba aba ebifo gye tunazannyira abo nabo ne bafuna akaabwe waliwo alonda ebifo waliwo abantu bangi nnyo waliwo akwata sound waliwo abantu bangi nnyo abafuna mu firimu niye nga tebazifuna mu ssaawa zino ontegedde kyendi mu kugamba kale Uganda singa ebeera supportive eri film industry oba oliawo esobola ositula abaana ebitone byabwe ebyagwa kuba waliyo abaana ng'ebyaddala emirimu jjo gyagaana nga ne walikola atya nga n'omukisa gwe Katonda yaguteeka mu kitone ekyo kyakuzannya naye nga neetakifunyeemu waliwo information abantu gye bafuna nga bayita mu for example waliwo omusumba omugezi yakola bwati yagenda olaba ng'enjiri tetambula ku mukutu yomani kye yakola yagala tugizannyemu abantu balaba nerwe ku mukutu gwe nga buli gundi yabairangako banaye mukola mti nga tebikola naye abantu batambuza obu video nakubona gaba naye njagala kyuka bulamu ontegedde kyendi mu kugamba nti waliwo message esobola otuuka waggo wekiganye naye ng'eri eno musine ng'ovudde ne ku bya ssente byokka kuba nze nkugambye ssente eziyinza okuva mu industry zisobola okugaggawaza n'ensi eno nga bwe nagambye ku mupiira ku Bungereza niwo nti kisoboka kisobokera ddala singa ensi eba ekyusiza mindset. Okay, tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nenda Element Man tukyagenda maaso n'okubeera tubaako n'ensonga ze tuwayaawayamu okubaganyako ebirowoozo ku nsonga eno.